tandikireko mu kukuyega kw'abakulu abanoonya entebe eno ey'obukulembeze obw'eggwanga eya waggulu ngamba entebe wa president era nga tugera tandikira mu bibiina ebyenjawulo nawaji bagenda okutalaga olunaku olwaleero. Kakati ngenda kutandikirako mu nkambi ya kibiina kikino kya NRM tandike na candidate waabwe Yoweri Kaguta Museveni Buhabura. Ono olunaku lwaleero asitaddemu engatta yolekedde kumpi ne waffaawo yagenda kuba mu bitundu by'Egombe wa Kitunzi n'ebitundu eby'Essembabule yagenda okuba nga akuyegera n'okuba nga anoonya akalulu ke era abeeyo bamulinze nga mbaga balabe nga bawulira ku ebyo byagenda okuba nga bakolera banaba bazzeemu okumwesiga okukulembera eggwanga lino mulundi omulala. Ye Robert Kasibante wa kibiina ekya National Peasants Party ye agenda kuba mu disitulikiti emu yokka ye Kiboga yagenda okutalaaga n'okunoonya akalulu ke wabula musajja mukulu Mbaraka Munyagwa Mugati gwa Pata Serunga agenda kutalaaga ekibuga Mbale n'ebitundu by'Embale ebyo naye ng'akakasa bannaffe bano bazzukulu b'Amasaba abagisa okuba nti munnange nabo bayimirire mabega bwe mu lutalo lw'okunoonya obukulembeze bw'eggwanga lino erya Uganda. Ye Mugisha Muntu Gregory mu kibuga Masaka gyagenda okuba nga ayugumya n'okunoonya akalulu President Museveni gyabadde ye kakati jazze mu kibuga Masaka ne Masaka yonna okulaba nga atalaga okufuna akalulu ke wabula nandala Mafabinitha n'agenda kubeera mu bitundu eby'Ekyaggwe era nga tutegeddeko ti mu bitundu eby'Ekayunga n'ebitundu eby'Emukono gyagenda okusaba akalulu ke. Joseph Mabirizi Elton agenda kuba wano mu Nakawa nga anoonya akalulu ke n'okwongera okukakasa abantu nti yeye mutuufu ovuddeko ono yali alajjanye ng'agamba nti oba wakiri bivaawo biveewo baba byesonyiwa ebyokulonda ng'alaba embooka evuga nga Madinda. Kakati ye Frank Bulira agenda kuba waffeeyo Butambala ng'anoonya kalulu wa RPP. Ye Robert Kyagulanyi Center mu Mitembo wa kibiina kya National Unity Platform lunaku lwaleero agenda kuba wano kumpi bitundu by'e Makindye wa Ssaabagabo n'ebitundu eby'Entebbe oluvannyuma lw'okuba nti gyabadde mu bitundu eby'e Makindye East ne Makindye West Zahara Luyirika ne Mulyannyama ng'abanoonyezaako akalulu naye okunoonya akake waakiri era kakati olunaku olwaleero kayolekera ebitundu by'e Ssaabagabo kitegeeza oba otwaliramu Masajja Zanna Busaabala gendera ddala Jansi Entebbe road yenna mpaka Entebbe gyagenda okuba nga akuyega n'okunoonya akalulu ke olunaku olwaleero erigwa mulungi atulaba era atugobera ndowooza yagadde ennaku zino ez'Egganda abeere wano kumpimpi n'Emagere wanaava agende waka abeere nga alya ku luvuutu kale ebyo nno bwe bityo webiri. Nzikiriza mu kaseera kano ezo ensonga nsooke nziteekeko wabbali njira nzima ku mazzi wema nzimaliriza ngendeko bubeezi mu nteekateeka y'olunaku olw'eggulo nga bwe zaatambudde ababadde banoonya akalulu baakanoonyeza batya era baatalaaze wa na wa era biki ebyabaddeyo. Town clerk, Deputy Town clerk, n'abamagomora eyo nanye bali sagala kudda mukulira empooza y'abanaku era bwe nawulira empooza y'abanaku ngenda kugoba town clerk nengoba owegomora yenna nengoba owomulika yenna ali okumpi bana ababi aba opposition mbagambe tebaddamu kubanga bo tebalina buyinza bayita mu bakozi ba gavumenti bwebanajja kubasaba esente ngenda kubasiba kulw'obubbi. Jjajja Mboga olw'okutuukiriza okujja leero okumukyalirako. Leero tulina campaigninga muno Makindye ate n'embuga ya Jjajja Mweri tweweredde omukisa ne tujja ne tumukyalirako okumwebaza olw'eddoboozi eriri mmoro eddoboozi ly'obukulembeze lyabadde nga waayo ku lw'eggwanga lyaffe n'okutulungamya ne mu ngeri enjawulo okumwebaza olw'okusitulanga eddoboozi ku bannayuganda abanyigirizibwa. Naye kye tuyinza okugamba bannayuganda nti okulonda kujja era kubaddewo kujja kugende naye tubasaba babeere bakkakkamu babe n'emirembe era bawulirize bonna abeesimbyewo bwe batuuka mu kulonda balonde oyo gwe balowooza nti atuukiriza ebyo bye beetaaga. Twagala nnyo n'okukuutira bannaffe bamukwata mmundu bonna nga tuyita mu bukulembeze bwabwe okubasaba nabo bakuume emirembe babe n'empisa baleme kutulugunya abannayuganda ebyali eggulu ne kawempe bireme kuddamu. We are seeing the reality. I am saying you are a criminal. I am saying you are broke down to these people. You should be ashamed of yourself.
wadde mutuwagira wadde muzaano mugubi njagala okasaba baganda bange banange munonde mbere pulezidenti wammwe kale byebyo nno byabaddewo muva mpitewonako olw'eggulu bwazibidde. Kyagulanyi Robert Center mukandidate w'ekibiina kya NUP ndowooza kirabika naye akooye olutalo lwe n'abasirikale era kaakati olulimi lutandise okukyuka mu gyayitira eyo ayogerayogerako kati ku bugambo oboolyawo bubasikiriza era obw'okusaagasaaga n'okubanyumira nabo olumu kaakati ate tulaba nga abasigadde bafunyemu kamwenyumwenyu ku matama. Ndowooza kino kinajjawo ebigambo bya poliisi byezegamba nti waliwo okubasoosonkereza n'okubasoomooza. Twakulaze ejje byabadde mu bitundu by'Obukedya n'ewalala ng'ayogerako nabo mu ngeri y'okusaaga. N'olunaku lw'eggulu tulina obuntu bwe tukuŋŋaanyirizaawo ne Steve awo tubukulage nga mukulu ajjazza ayitira ng'alinako obugabo bw'azaayogera obusesaasesaamu oboolyawo eri abasirikale bano. Mama matulese eno ffe tulina ssente ye mama tulese eno ye mama tulese eno tetulina ssente za kusasula madamu muganda kansalu mumuza mama tulese eno ffe tetulina ssente ye mama tulese eno ye mama tulese eno tetulina ssente za kusasula Yokae abaka omusibi tajja kunona omaye nabayo sina tapu namwe naye mumujja kuwa ku duty naye wakiri mukambe babandamu banonde mulo munonde ambulera yokayo wanzo sale mateke wa namwe tubasasule bulungi Ambulera tikinga, ambulera, ambulera. Aha, byebyo nno we bityo bitambula ndowooza ekyo nakyo tunaalinda ab'ebyokwerinda kye banaabaako kye bakyogerako ku Mande we tulinza awo tulabe poliisi kinaayogera ku bigambo ebyo oba byaginyumidde oba oli awo olulimi n'alwogerako nti kati lutedde naye